era simugamba ngako nti siyagala obeere ne alien skin okitegedde njagala babeere bonna naye nti kiri asoma gana amawulire amabi agagamba mbuno tasoma biveewo naye alage obukakafu. Taata wa champion Gudo ate teyeganya okulopa alien skin ku poliisi. Ate ye Gudo aziddwayo ku Fagon Forest mu bitiibwa. Nina ne Prime Minister Nabbanja mu okwepicha concert. Ngenda kubanga bawa mbujivu naye nga tanaba subscribinga mukwano kusaba subscribinga, liking eno video, tekako notification bell so that when take a video togimissinga tugende maaso. Ye Prime Minister Nabbanja mu bivulu byonna ebyaliyo olw'omukaaga ye yasalawo genda mu okwepicha concert. Jjukira olw'omukaaga waaliyo ebivulu bibiri ebinene, ekya Navio ekyali ku Serena n'ekya Gravity. Naye wa Navio abantu abasinga baali basuubirayo bantu baali diplomati we batyo, era baali basuubira ne Prime Minister asobola abeera mu kivulu ng'ekyo tasobola kujja eno ewa Gravity. Naye ye Minisita yali wa Gravity era yawaayo ka speech akatonotono n'agamba mbuno ne President ali aweeya mbuno ali mu okwepicha concert. Naye binyuma nga mubyerabiddeko era mubyewuliriddeko, kambatereko ka video then tukomewo n'ebya taata wa champion Gudo. Njagala okusiima olw'okunsuubiza ate nange nenzija. Amina. Amazima gali nyumiddwa dda kubanga njagala mukkirize Gravity omutuju omuki Gravity ndi musanyufu kubanga nakulabanga okyali mwana muto ng'ojeeka kumiro mbadde sisobola kuyiwa mbadde sisobola kumuyiwa ate ngenda kuwagira mbadde naakatandika butandisi naye njagala okusiima obutebenkevu obuli wano kubanga abasekyute badde bagamba amasooka oleke tumale okukeberako nze ennumba mbagambye ennumba nalo naki njagala okubatuusaako okulamusa eri gavumenti yaffe n'okubalamusa okuva wa Pulezidenti Museveni. Akimanyi nti ndi wano omanyi twazze n'ankuba mpya twagala nammwe abaana okulaba bwe tubayamba mu ngeri emu oba endala kubanga yengeri yokka gye tujja okukulaakulana nga bannayuganda. Njagala okukusiima olw'okumpita era mbadde njagala kuyitamu wano bwe nti bwekwata mu ngalo mukwatemu nze neeyongereyo. Maama nga tonnayitamu nange nina ekintu kyembadde nsaba kyenjagala okukusaba. Maama wange akwagala nnyo, bamuyita mukyala Gajoyina Jane. Badde nsaba tufuneyo akafaananyi ne maama wange aliwaze ate nze wendi tusobole okwepicha. Ate taata wa champion Gudo yavuddeyo neyeegana ebyokulopa alien skin ku poliisi, n'agamba mbuno ye tamulopangako, n'agamba era taganangako mwana we kubeera ne alien skin, ye just kyayagala omwana asome. Bw'ayagala alien skin aveeyo alaga obukakafu mbu omwana asoma kyokka kyayagala, naye ye talopangako alien skin. Naye abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba taata kyabika ekintu kimutuddemu, yali abala ng'asuubira asobola okufunayo akasente, naye akasente kagaanye kati. Walabye ekintu kimutuddemu n'asalawo akibukemu atyo. Naye nga binyuma mubyerabiddeko, kambatereko ka video then komewo ne champion Gudo ng'addayo ku Fagon Forest. Nze muyita nti namuguddeko Omusango. Nze ndi kukyakusoma mwana kukola ki era simugamba ngako nti siyagala obeere ne alien skin okitegedde njagala babeere bonna naye nti kiri asoma gana amawulire amabi agagamba mbuno tasoma biveewo naye alage obukakafu nze kuba simuyinaako buzibu abeere naye naye kyetufa asoma
erinnya liri liveeyo libagamba omwana tasoma kuba bidongo balabika banywa akugwa n'okukubwa kirabika nga womanya abantu boogera naye kati ekyo kiba kivuga bubi eri omwana oyo kati ye kennyini amuvunaanyizibwako yala agamba nti yamuvunaanyizibwako alage abantu nti omwana akolaki asoma ate nange simuyinaako buzibu nga taata bwe nange mmanyi waali ali ne sikiini ajje aŋambe nze ndi naye ye taata wa champion Gudo oluvannyuma lw'okupawa n'abivaamu ye Alien Skin yasazeewo agende kawempaano neyo champion Gudo amuze ku Fagon Forest era olunaku olweggulo yagenze n'eggaali ye ne banonayo champion Gudo ne bamuza ku Fagon Forest naye abantu ababadde wali bannange abantu babadde bangi kwegamba bamuggyeyo oba ngaani oba ngambe nga president naye binyuma nga mubyerabiddeko ngenda kuba mubalekirako ka video naye atanaba subscribinga mukwano okusaba subscribinga mulayikinga eno video esobole okutambula tekako notification bell so that wentekayo video togimisinga era mbeere bulungi mweraba video yino. Tebagatta waawo. Sagala ninya. Temusibanye lukala. Okiri